mulabi wa Bega TV tukwaniriza nnyo tukyagenda maaso n'okubaweereza wano e Masaka. Kaakati nno ngudde ku musajja mukulu Beekabyayi. Munywanyi wange tuwangadde ffenna mu nsonga z'amawulire n'ez'ebyobufuzi. Beekabyayi yafuna omukisa n'awangulako ku kifo bannange n'abeera ssentebe w'eggombolola. Naye we twogerera Beekabyayi agambye obwa chairman aba Nuupu baagala batwale ye ku mpuuga kwafiira. Sooka obuze kulaba Bega TV omulundi gwe ogusoose okulabikako ku Bega TV. Njagala okutwala omukisa guno okubeebaza bennyini nga Bega TV okutwala amaanyi okulabika nti mutuusaako bannayuganda empeereza ennungi naddala ebifa mu mawulire n'ebyensonga. Sooka otukuliisa okuzimba ennyumba eyaffe twatandika TV twatandika website olupapula lw'amawulire olwa online tukulise tuoze nakoma okuba nammwe nga muli baana bagali mugende mukavalinga ejimbu kati omubanga mwe mwennyini mugamba nti aguno tujja kubaako guno tujja kubaako tuzimbe n'amaka gammwe ekikulu nnyo era kizaamu n'abaana baffe essuubi okuyingira institution eno ey'amawulire era ndi musanyufu nnyo okubasinkana leero nga muli ku kayira kefaanana bweti nenange omusinkanidde leero nga ndi ssentebe w'eggombolola y'Emitete era nga abantu ba Uganda bannamitete basalawo abeesiimi emyaka 5 ne bagimpa okuva mu 2001 paka 2026 era ntambuza bulungi waffe amawulire agaliwo kirizo bagaana mu Nuupu ogobeddwa kaadi toyina kubanga olabiseeko ku mukolo gwa mpuuga. Aba Nuupu balina ekintu abantu kye beebuzaabuzaamu ekisooka bokugaana okujja ku mukolo guno dembe lyabwe lyabeebange kyokka naffe okujja ku mukolo guno dembe lyaffe lyabwebange. So teriyo muntu akkirizibwa kukwata ku dembe lyo oba gwe kwata ku lirye kati bali obutajja dembe lyabwe nange okubeera no dembe lyange era nze abantu bange ab'enkizo bensalawo nze siyinza butabeera ku mukolo gwa mpuuga bansanga batya mu Uganda nga mpuuga ali wano ku mukolo nga mundi eyo ntudde mu kuba gundi yagambye ani yagaana teriyo tebibaayo abakulembeze ba Nuupu bonna okusinziira ku Dr. Abed omutesitesi w'omukolo ssentebe w'olukiiko lw'omukolo guno baayitibwa kuva ku pulezidenti naye bwe twogerera essaawa we zituuse tetunnalabako n'omu era tetusuubira nti banaakola ki banajja gwe ssentebe w'eggombolola ozze totidde kugoba kaadi kaadi ne baba gyetaaga nkya basobola oginona nze kaadi si kyekikulu ekikulu bannamitete era si abantu bonna abakwata kaadi tebawangula sibuli yalaba kaadi ya Nuupu nti yawangula abantu bamalanga kusengejja era ku lutu eno lwentegedde nti waliwo abantu abajja mu muyaga nkitegedde wano kati ku mukolo gwa mpuuga nebbanga litumaze nga twetolola ebitundu ebyenjawulo nimanyi waliwo abantu omuyaga be gwaleeta nga tebasobola kuyimirirawo bo ng'abantu wabula bayimirirawo ku ntoli z'abantu nimanyi bano omuyaga gwe gwabaleeta tebaali bakulembeze baali bakubeera nga bali awo balagira bulagizi bubasanga omukulembeze omulamba naawe tosobola kusalawo n'otegera nti nyimiridde wano ate obeera kizibu eri bokulembera. Mwe nga bannabuddu mwe nga bannamasaka muzaako ki kala tulaba zikyuse muyinamu alinga yero oba orange kala ziri awo mutabudde green kintabuli muzaako ki ekisooka kyenjala abantu baffe bategeere tinakyogerako emabega eri nti nga Buganda twetaaga okugulumingayo abakulembeze abalala abantu eri mu Western balina abakulembeze ab'enjawulo olengera General Muhoozi Kainerugaba atudde olengera Museveni atudde olengera Besigye atudde olengera General Muntu atudde neffe tulina omuntu omu gwe tuwozawo yewaffe ani abategeeza nti tuteekwa kuba n'omukulembeze omu nga yekka yayogera ku bapulezidenti ba Uganda kyekitulumiza abantu abalinga mpuuga tubateeke mu kategole z'abantu tusobole okukategoleza nti ono asinga ku ono kino ono asinga ku ono kino kyekitukubiza ebyambalo bino tuteekako ekigambo mpuuga my leader otandika okukakasa nti oyo ye mukulembeze wange oba ali mu Nuupu oba ali luddawa Nuupu eteekwa okukimanya nti waliwo abakulembeze abalala ng'ogyeko Kyagulanyi okuba ye President General tuludde mu bibiina ebyobufuzi FDC badde egenda Besigye n'avuganya nani ne muntu naye ne bavaayo nga bali bumu ne banani yabagamba nti okubeera President General wa Nuupu oteekwa kuba nga oteekwa tukulembera ku mpaka era tuteekwa nakwogerako ontayogerwako tasobya ati wakikula kyo ye malayika waawo tebiriyo mu byobufuzi bya Uganda era katuteekwa okulowooza ku nsonga bbiri tubadde tulina kati mpuuga mukulembeze omutendeke gwe twateekateeka obulungi kati tulina omukulembeze ow'obuwagizi abadde obuwagizi ng'obuwagizi bw'alina ayala kutuulira omuganda omukulembeze omuganda ow'obuwagizi nga yakutuulira omuganda omukulembeze amutte nga tulaba naye osanga n'abasaakiriza mutte mumaleewo n'obatunuulira engajaba
kali kye tuliko twagala okuddira obuwagizi bwe tubadde nabwo nga Buganda tubuddire tubukwasa omuntu yetesitese obulungi ku tesitese gwe tumanyi nti asobola obukulembeze oluvannyuma lw'okumukwasa ofiisi ya LOP n'agikola bulungi tumuwadde ya kamisona agikoze bulungi twagala kumutwala ku ddala lya pulezidenti wa Uganda kisoboka naffe tubeere mu ruumu y'abapulezidenti nga tulinamu abantu abasaanidde nga bw'ayimirira bw'ati balaba presidential material. Omukolo guno mugukoze mutya okubanga abantu bano bonna basobodde okujja abantu babadde bagamba tebajja kujjayo anti ebitaano kati abantu ebitaano kisooka kyategerekese bulungi nti abo abagezaawo okwewugulaza ne basayininga sensa motion be bali mu kwewugulaza be twagala okukwata ate obuli bw'enguzi kubanga be bennyini baalya ssente zaffe ez'omuwa omusolo ogenda mu paalamenti ebintu bitandika bayita mu myaganya nga tebabisomye kati ababaka ba paalamenti abasayinize sensa motion bonna beeta IGG babuulirizaako bali banguzi tubasasula obudde okuva ku ddakiika esooka paka lunaku olusembayo nga batudde mu paalamenti okwetegereza empapula lupapula ku lupapula bayisa budget nga tebamanyi na biriwo bali ebakayana nze saabitegeera ngeri abajega babeera kati abo bonna bonna abasayinize sensa motion tebeetaaga kudda mu paalamenti kuba tebamanyi kye bakolayo bintu biyitawo nga balaba abantu bano bonna mubajjeewa kisaawe kijjo bano babaddewo era bye twogera bye bawogera okujja kwabe wano si kuba nti kuba otunuulira okuva ku kkubo okwambuka n'oddamu n'oweta balina message enkulu gye banoonya okuweta okwenkana wano tetwabateze ku kkubo tubateeke ku kkubo mu masaŋŋanzira tubateekateeka omukolo anaabayitawo ayimirire batambule n'ebigere byabwe n'ensonga ennene okujja okutegeera ekiri wano n'omuntu ow'ensonga ali nabo omusajja ono alina kyakoze alina kyali alina nekyafaanana mu ggwanga bwe tuddira omuntu afaananawo ati nga Mpuuga netumutuulira tumuttire mu myaka gye gino tujja kuba tetumanyi kuzaala abantu bonna abali mu kulwana Mpuuga balwadde amakiro waliwo endwadde gye tuyita amakiro mu Buganda ozaala omwana ate n'omwettira kati bye balimu omuntu ali ku levo ya Mpuuga presidential material mutandika omutuulira nga mugezaako muvumirira omumalawo naye nga muvumirira ayagala kudda mu kisanja kimu kyalinayo mu paalamenti yakakikolako emyaka 3 ate akoze bubi ate avumirira abadde emyaka 15 ng'akola bulungi era ng'akyayimiridde ng'omubaka wa paalamenti zino sente tebaziwa buli muntu gubaasa era babenka bencha bajja kuzimba nnyo akasajja ku mutima kuba baziwa muntu atuuse ku levo ya Mpuuga kamisona atali kamisona teyazifuna kakati bw'osanga omuntu nga tasubira na kubeera kamisona emyaka 10 tasubira kubeera LOP myaka 2 egiddako n'aleekaana oteeka okumanya ekizibu kyali mu mutima gwe tiyawe yafunye kasajja ku mutima oyo Rebecca Byayi abasinga okumutegeera mwasinga mutegeerera mu kibiina kya Federal Alliance nga avudde mu FDC mwamulaba ku bimeeza musajja teyeerya ntama bw'agamba nti nsonze wano waba asonze mwebale nnyo